Tukwaniriza nnyo ku Bukedde TV wano yonna gy'osinzira okutulaba olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 2 mwezi gwa 4 omwaka 2021. Tukwaniriza nnyo ku Bukedde TV wano mawulire gaffe agataliko mutuntu omusomi nze Sharifa Namyomba awamu ne munange Mmebo Mulungi. Agataliko mutuntu nga tandise n'omusajja abadde akedde okuba oba nkubye emiggo mizibu n'atandika okwekola obusolosolo. Ono atuuse n'okusaba amazzi ng'ayagala bamusonyiwe. Bino byonna bibadde mu division ey'Nansana ekazo. Abatuuze b'ekazo Central Zone 2 abakedde okugenda ku mirimu gyabwe bagudde ku mubbi ne bamukuba embooko egituuse n'okumyuza omugongo ng'atuuse n'okusaba amazzi ag'okunywa. Ali ku plate up ngakwata mu nsawo akajuza yakulakola muddo mulaba omugongo alina ogwo. Ono ategerekeseeko eri Abudde asoose kwefuula ng'azirise ekiwaliriza ababaddewo okumulisa ekiti asobole okudda engulu. Kati oze kubena obudala mutumba tomanyiwo akujja kukitanda kuwebase basanga ekiro namwekanga nagamba nebeyira akadomola ka butto ngaserera gameze nabekangana mu nyumba sikuwa mazi ate muyali alumanyi ebadde biri bityo ne zireeta omusajja amusabye okwogera amazima kuba ye asindikiddwa Katonda okumusalira omusango gwe. Genda kulamula omulundi gumu yogera amazima namutumba balabye engeri gye bayinza okusala amagezi okwongeramu mu bamanyi b'amateeka bano bonna baasiga bali bane tebabata kubanga tukwata abantu abatalina musango netubasiba ate bano tubangula okukata. Tusaba poliisi eyongeremu omukulu wa poliisi bongeremu amaanyi. Josephine Lonkuse yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Ate bwetwongerayo n'amalala ge tulina abatuuze batabukidde poliisi olw'okulemererwa okuggyayo omulambo gw'omuntu agudde mu mazzi ne gamutwala ne pikipiki ye. Bayisizza akabbo okusobola okufuna balubbira okunoonya omulambo. Nabyo katubirabe. Jonani atusaasira omutuuze w'e Katooke ng'abadde muzi wa bodaboda yafiiridde mu mwala ogwawula bwayise ku Kawaala okuliraana ettaawo ly'e Kawaala ku luguudo lwa Northern Bypass oluvannyuma lwa bodaboda kw'abadde ali okugwa mwala ng'enkuba etonnya olw'amazzi ne gamukuluggusa. Katooke atuuse wano okuyimiriraawo Katooke n'ava eri ogwagudde mu mazzi wansi n'ava eri ng'ajja kati ono asoose kuyingira bamugamba stopinga ono asooka oli nasigala ng'ajja oba abadde atandike musimanyi ati mukujja oli nawunziko n'abadde ng'amuyita ku bbali n'asereftina n'agwa mu mazzi n'agenda. Banne beekozeemu omulimu okulaba oba bazuula omulambo gwe ne pikipiki namba UEV 872Y era oluvannyuma bagudde ku pikipiki eno ng'ewagamidde mwala. Wayiseewo akaseera katono poliisi ng'eri wamu n'abasirikale ba LDU ne batuuka mu kifo kino okulaba nga baziriza abatuuze okugenda mu mwala era zibadde teziri busa abazimyamooto ne batuuka okusobola okunoonya omulambo. Kyokka wayise akaseera katono ate ne bava mu kifo kino. Anakati yagudde dda mwala talina amunnyulula teri ayinza muggyayo nga tetuteekwa kukola ekintu kimu kwesondamu akasente bodaboda n'anoonyezebwa wano mwala. Poliisi eresi kabangali okusibako pikipiki y'omugenzi ku kitanda abavuzi ba bodaboda n'abatuuze nga baagala esooka okugyayo omulambo nga tebannatwala pikipiki wadde nga ebasinziza amaanyi. Azze wabula naye ku sagi n'agamba nti ngeze kima bantu bannannyini piki eyo n'abafamire yate kati poliisi piki ebeetwa egitwalawo nga si egijje nayo. Akyali mu mazzi kunoonyamu batwale piki nga n'omukuwaali oluvannyuma ab'enganda nga bayambibwako abantu basonze ssente okulaba nga banoonya balubbira okunnyulula omulambo era bano oluvannyuma lw'okubawa ssente balabiddwako nga beesozza amazzi. Basabye KCC okubateerawo ebikondo bisobole okutangira abantu okugwa mu mwala guno. Fred guno nfule gye baagulaba era nga na wano obugaali buyiseewo emyaka gyonna
nga nawali oluguudo olwo lwa flyover terunakolebwa. Abadde wagambe omwana wa muganda we. Namyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Yesigire ategeeza nga poliisi bwebakanyina omulimu gw'okunoonya omulambo gw'omugenzi. Abava mu fire and rescue bagezezaako okunoonya ku mulambo guno naye babadde bakyalemeddwa baba nebaddayo Lugendo Crispo ne Josephine Lunkuse bakusekedde eggulu lino ku Abukede TV. Ate mu malala getulina ekisibo kirimu obukwakkulizo bungi ng'omusibi yenna ateekeddwa okubwegendereza emirimu gye bwe giba ginasiimibwa mu maaso ga Allah. Abubakari Sulaiman Bosa alambuludde ku nsonga eno. Abamanya ab'enjawulo banyonnyola amakulu g'ekisiibo eri omusiraamu omukkiriza mu kino tebatunuulira kusiiba mmere yokka wabula n'empisa endala nga Sheikh Abubakari Sulaiman Bosa bw'alambika. Abamanyi b'obusiraamu batuga nti as-sawmu ekiyitibwa ekisiibo huwa al-imsaak al-makhsuus, kitegeeza okwerekereza okweyawulidde oba okwenjawulo okuli special fi zaman al-makhsuus, mu kaseera akali special, an ashyaa al-makhsuus, ku bintu ebyeyawulidde, bisharaa'it al-makhsuus, ne ku bukwakkulizo nga nabwo bwankizo. Mu mbeera eno obukwakkulizo obweyawulidde bwe buliwa? Sharaa'it al-makhsuus, obukwakkulizo obweyawulidde omusiibi tunuulira nnyo obusiraamu bwo: al-islaam, al-bulugh, al-aql, adamu al-mawaani'. Bintu ebyo bikulu nnyo omusiibi leero okubyetegereza. Tunuulira obusiraamu bwo obutambuzza otya omusiibi. Mwana wattu abantu abasinga tafaayo ku busiraamu bwe, kiki kibwonoona na kiki bulongoosa. So nga Allah w'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala yagamba nti tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuteekwa okulongoosa obusiraamu bwaffe ng'abasiibi. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi emu yalambula bw'ati ku kisiibo. Lolo kyekiyitibwa sawmu, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali akitubuulira akitunnyonnyola mu ahadithi ezijjayo omulamwa guno gwe tuliko, yatugamba nti man lam yada qawla zur, omuntu yenna atalekayo bigambo byakalebbe, wal amal bihi, n'okubikolerako, falaysa lillahi hajatan fi an yadaa taamahu wa sharabahu. Tewali nsonga lwaki aba amenyeka okwerumya enjala n'okulumwa ennyonta. Banga lyonoomala muganda wange agenda mu kisiibo nga teweerekezza bigambo byakalebwa. Singa omusiibi abaako omuntu agezaako okumujja ku mulamwa, omubaka yannyonnyola bw'ati ku nsonga eno. Nabbi n'atugamba nti singa ovumiddwa au jahilan alai, oba olumbiddwa omuntu yenna omubuyabuya, faltaqul, kigambo ky'oba okozesa kibe kimu, inni saim, inni saim, gamba nti munnange nasiibye, nasiibye. Judaya Namyalo yakusekedde eggulu lino ku Abukede TV1. Webale nnyo Sheikh Abubakari Sulaiman Bosa. Ate bwe twengerayo abakulembeze b'obukiiko obutwala obutale obw'enjawulo mu Kampala balambudde akatale ka USAFI okulaba embeera gye kalimu. Akatale ka USAFI katandikibwa ng'omukaefu okendeza abatemi mu kibuga kyokesa bino kibiba kyagudde butaka olw'ensonga nti n'abasuubuzi abayingira akatale kano bakyali mu nnaku. Twagala naffe tufaananeko ng'abalala, suubuzi wa wano yeyagaleko kubanga ekituufu gavumenti yatuwa obubaka osobola okujja netumutikula nga gyetusaba emokeza ntebero bwe ziba zikomyawo omuntu ajja kuva wajja agula ekintu wano addeyo nga teyeyongeddeeyo. Abantu bayiwa ebintu awo wonna ku makulu, ekituufu ng'emidaala myereere oba tugambireko bajje.
akatale katudde kuyika mwenda n'obutundu 12 nga kuliko abasuubuzi ab'enjawulo ne paaka ya takisi okusinziira ku mwalo kiraga nga atwala abatakisi ziringa ezirindira okutundibwa mu bondi olw'ensonga nti tebalaba ku basaabaze. Ono agamba nti bakyalina ekizibu ky'abatikira abweru wa paaka eno akoseddwa nnyo. Ssente wa USAFI Dewosebanda agamba nti basizeewo okuteekawo akatale k'omubulu nga tebasisodde musuubuzi kitundu gyakolera. Puroguramu eya leero lwaki twabayise nti nno bwe tuva wano olwaleero tugende tugambe abasuubuzi baffe nti nno buli lwakutaano USAFI after olwokutaano naffe mu USAFI tubagambe olw'omukaaga nakawa so that obutale bukwatagana. Akatale kano essaawa eno kali mikono gya KCM era nga akalondola ku lw'ekitongole Alex owayiswa se y'abakulembeze okukola ebyobufuzi bwe baba bakoleramu kubanga bijja kubawula. Yakolanga ssente wa ssente balukudde emisuza n'okushaba ategeeza akatale kano bwe keetaaga okuddaabiriza nga kyekimu weeremesezza abasuubuzi okketanira. Nkimanyi akatale kamwe mwe mwennyini mwe mwejjamu ssente okukabeezaawo si bwe kiri naye luno lwoya lwa munyindo olwejja weka. Ate aba NRM abawangula mu kalulu Makindi East basinkanye okulaba ekyabaviirako okuwangula n'okutema empendo okuza ekibiina kyabwe ku ntiko. Kati baagala Makindi East fuli begombola etongodde olubume lw'abantu omungi kye bagamba nikizingamiza empeereza za gavumenti eri abantu. Kansala waadi owabigalo omulonde ku lukiiko lwa KCM n'obukalisa agamba nti obweza bwa gavumenti obutatuuka ku batuuzi kyabakosa nnyo mu kalulu. Service delivery nga gye nabagambye ekintu ekireetera okulaga nti nno bantu mukoze babawa obululu services. Essaawa zino omuntu abonaabona ne kasasiro mu kiseera kino. Yeesimba ku kyomukise mu palamenti e Makindi ku kadi ya NRM Elijah Obusinje atangazza kuwangula kwe. Enjeri bagabayamu emmere wala ebitundu ng'egaba tiyafuna mmere ebitundu ebisingako. Abantu baffe baafa enjala ne banyiiga. Tulaba COVID eno ine kinene kyatusalaku nti abamu bamala ebbanga n'olunaku lwaleero abatafunangako emirimu abamu babasala ku mirimu. Ono agala ekibiina kiteekebwa emiso mu bannakibiina ku buvono obuddo n'ebikwata ku kibiina. Mutono okusensitizinga abavubuka baffe n'abakulembeze baffe n'abavoters baffe n'okutunda manifesto yaffe okulaba ku muntu wa wansi okugitegeera. So ebyo byonna ne performance yadda wansi because ebiseera bya COVID enjeri bagabayamu emmere wala ebitundu ng'egaba tiyafuna mmere ebitundu ebisingako. Bayisiza ekiteeso mu lukiiko nga bagala Makindi East lw'eggombola eryetengeredde nga ssente wa NRM emuyinga Bukasa yasiine omumaalo bwalambulula. Tusaba tufune district yaffe Makindi East ebeere separate ne West ebeere separate. Ekyo kijja kuyamba service delivery, kijja kuyamba NRM, kijja kuyamba mobilization. Giovanni Kibirige n'ennyombi Kenneth bakusakidde guli ino lwawukadde TV. Mwebale nnyo bannaffe katumulemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri.